Ggwanga ng'ekwataganye ne Minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga ng'ekwataganye n'ekitongole ky'ebyobulambuzi n'ebitongole ebirala okuli UWA n'ebirala byabakana ne kaweefube Okulwanyisa Mukenenya kugenda okutuuka 2030 ng'afuuse lufumo mu Uganda. Amawulire agasanyusa gali nti wetwogerera okunoonyereza kwoleka nti omuwendo gw'abalina akawuka nga kw'otadde n'abafa Mukenenya gukendedde ekyongera okuwa essuubi. Kanti kondomu abazeetaaga mu ggwenyufu naye bw'aba nga amanyi ky'okukola ng'alumiddwa eggwanga ng'ayagala atumalirize essirimu bulungi, aba A bagikole bulungi, aba B ne C babigatte bulungi babikole bulungi tusobole okuwangula. Dr. Charles Olaro okuva mu kitongole ky'ebyobulamu agambye nti omuwendo gw'abantu abalina akawuka ka Mukenenya kati guli abantu 200 abafa buli mwaka okuva ku bantu 10,000 mu mwaka gwa 2010. Made progress. If you looked at 2010, we're losing over 100,000 people every year, but now we are almost about 20,000. 20,000. In terms of new cases, they also have over 55,000 of them. They also have what? Have reduced now to 36, 37. I hope when we release the new zero survey, probably results will be what. But I also want to tell you that so far it is indicating it is a positive trend. But we now need to see when the numbers of new cases are less than the number of people who are what? Dying. That's when you probably say that now you have achieved the ending AIDS as a public health emergency. Ono agambye nti gavumenti ng'eyita mu Minisitule y'ebyobulamu yakulwana bwezizingirire okulaba nga webutuukira 2030 Mukenenya aba alinyiddwa ku nfeete. 150-200 cases which we are looking for matter a lot if we have to end HIV by what? AIDS by 2030. It matters a lot. But for us to be able to get those cases, it means that we need probably to test over 7 million persons to be able to pick up those cases. Omuwandiisi w'enkalakalira okuva mu kitongole ky'ebyobulambuzi Doreen Katusiime agambye nti omulimu gwe bakola gutwaliramu abantu nga nabwe ekityo bakwetaba mu kulwanyisa obulwadde buno nga bayita mu kussizaawo abakozi baabwe ababulina embeera ennungi. It's not out there, as the Director General said. It is with us. When we localize and extend the commemoration in our own institution, it reminds staff of what is going on. HIV is silently attacking our staff, and when we become silent about it, the more we lose on productivity, because we shall get more sick staff. It will be spread around. Even then, the discrimination may be silently there. Geoffrey Seremba naye ayongedde okunnyonnyola obukulu bw'ekitongole ky'ebyobulambuzi okwenyigira mu kulwanyisa Mukenenya. Bikwata ku bulwadde bwa Mukenenya. Mu ekyo mulimu obutasosola, mulimu okuwa obujjanjabi, mulimu okuwa obuyambi, mulimu obutasosola n'obutasonga nnwe mu bannaffe abalwadde, wabula okubayamba nabo okwenyigira mu mirimu gy'ekitongole nga baweereza eggwanga nga balamu, ate ng'enkola zonna n'amateeka abakozi ba gavumenti tebibasosola wabula bibayamba buyambi okuba nga babeera balamu era nga nabo baweereza bulungi ne baweereza eggwanga. Beewamu mu kwongera okulwanyisa tufunye okumanyisibwa emiwendo egiriwo ku Mukenenya ng'eggwanga, abantu akakadde kamu n'ekitundu abali nga balina akawuka. Kati nga eggwanga tulina kulwana okulaba nga omuwendo ogwo gukendeze. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.